Bange mugamba mutya abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 imbaaniriza baddiya bange ate nate olunaku lero tugenda kwogera ku kakodyo kamu bwe kati. Akakodyo kamu bwe kati ak'okwezina akasobola okuweesa omukyala oba akalinza okuleetera omukyala okufukumula ag'amazzi ge mulootako ge mwagala agattaapu ago agafukumukawe mu luzungu kye twandiyise squatting. Omukazi n'annyaala ngambye alina engeri gy'agannyaalamu bw'atyo. Amazzi ge twagala okwogerako olunaku olwaleero. Ngambye amazzi agakola ki? Agapiisuuka mu bbanga bwe piisi. Ekisookera ddala omukazi w'anaaba anaasiikuula amazzi ago baba n'aba anapiisuula amazzi ago alina okubeera mu healthy state. Ne bwe nnaakugamba akakodyo kange kano ne nkugamba kakozese era n'okakozesa bulungi omukyala asobola okudisappointinga. Why? Kubanga like nga ye omukazi tali healthy. Infections zimuluma emisuwa gyonna gyakulooginga dda tasobola kufuna bwagazi obwo busobola musindiikiriza kutuuka ku ntikko y'akusammula amazzi ago. Kati waliwo abakyala bo abagamba nti senga nze omusajja buli bwanzina mpulira nga njagala kunnyala nga mpulira. Waliwo okunnyala kuli okw'okufuka pipi nko si kwe njogerako, naye waliwo eyo agi gy'oba nayo ng'owulira ng'amazzi agaagala okujja naye nga geesiba. Kati oyo gwe njagala oba tufokasingeko ennyo olwaleero. Omukyala bw'oba omuzina olina okukakasa nti alina infection, olina okukakasa nti alina obwagazi, alina okukakasa nti by'omuzina byebyo. Kubanga akakodyo kano okukola olina okubanga omuntu at least omusembezza nnyo ku ntikko y'omukwano nti anaatera okusammula anaatera otuuka oba okumala so okusammula anaatera okutuuka oba okumala awo n'olyoka applyinga pressure eno gye twagala naye kennyini n'omubuulira ekyokola omukyala n'alyoka abeera ng'akola ki? Ng'asammula. N'ekirala omukyala olina okumutegeka obulungi. Omukazi tasobola kusiimula amazzi kati naagajjawo gw'olowooza nti agamazzi ontikulako butinkuuzi bw'oti n'ensammula tugenda kumukuba lugalo. Osobola okumukuba olugalo, osobola okukozesa omukirago singa omukirago oba ogwesiga nti gujjula bulungi mu mana guyina ekitwa ekirungi. Waliwo abasajja abalina obutwa obubi, kale si bubi. Kale waliwo abasajja abalina obutwa obutasobola ttakula bulungi wantu awo twagala ottakula kawumpo k'emmana awo. Nga ekitwa ekyo oba omukirago nga gwakula nga guli straight, guli so flat. Kati nyala omusajja alina omukira ng'ekitwe kyagwo kiringa akatiko. Gwosobola okulilayinga ku mukirago naye gw'oba omanyi nti munnange nze singa feeyo omukira ogwange ekitwe kiringa akatiko gwe nja kusaba mukwano gwange omulungi obeere ng'okozesa ki? Obeere ng'okozesa lugalo lwo. Omukazi ng'onaamuzina ebiriyo ojja kukozesa lugalo lwo. So bw'omaliriza bulungi nnyo okubeera ng'omukyala omutegeka n'omutandika bulungi osooka n'omuzinako busitayiro obusooka sooka okozesa omukira gw'omuzine kubanga bw'okozesa olugalo ogenda kukoowa ate saagala okoowe muno mu kibatu oba mu kiseke mugenda kuluma engeri gy'oba okola bw'oti ng'onyeenya. Kati tulina techniques nga 2-3 ez'okutambuza olugalo lwo kawumpo k'emmana. Tekinike esooka osobola okukola circular motions nga okwata weetooloola okwatawo nga weetooloola engalo zitadde munda naye ng'oziyisa kuli bw'oti. Then tekinike ey'okubiri osobola okukola like calm motion like ngolinga atakulawo ng'oyita omuntu nga nandifunyiza obugalo bwange bubiri n'empita omuntu wendi nti jangu kati otakulawo ng'olinga ayita ki omuntu. Tekiniki yaffe ate endala yo tuteekawo ne tukoonawo bukoonyi mpola mpola naye tekiniki zino zonna 3 zonna zigenda kukulumya ki omukono. That is why I prefer omukyalo osooka omuzine ka missionary muteekeko mu kabuzi muteekeko mu kajiiko muzine nga bw'oba osobodde. Kati bw'omaliriza n'okakasa nti emmana yeetoobye yonna eboosedde bulungi omuzinye enzinye yenna ebisenge byonna bigize bizimbulukuse emisino gyereeze aho tugenda okuggirayo tekiniki yaffe egenda okuba nga omukyala tumutuusa ku ntikko. Ekisookera ddala tusooke n'engalo. Ogenda kukwata engalo zo 2 oziyingize munda mu mmana y'omukyala. Engalo zo zino 2 ogenda ziyingiza mu mmana y'omukyala ng'ozitunuzza waggulu nga tezitunudde wansi tezitunudde mu mbiriizi oba nga zitunudde waggulu ng'eno ewali ekkundi. Kati onoonye akafo ke tuyita akawumpo k'emmana mu luzungu ke bayita G-spot nze ngayita kawumpo ka mmana. Kyeka waliwo omwami yakaŋŋamba nti bakayita kawumpo ka mmana kubanga baali bakayita sima kabojjambala ke kali akali eri kale funa akawumpo k'emmana baka G-spot. Akafo ako kalinga bw'olaba mu kamwako feeling gy'ogenda ofuna ng'otaddewo engalo olaba mu kamwako nga bw'onaakwata olulimi olaba nga bw'onaayisa olulimi lwo waggulu mu kamwako
feeling eyo gy'owulira regions ezo ziriwo abantu awo wa feeling era ojja okutegera nti kati nkutewo otandika okutakulawo bw'otakulawo ojja kuntakulirawo dakika nga 2-3 kati okwate ekibatu kyo okiteeke mu kifuba ky'omukazi olaba wakati awo wali amabeere awo olaba amabeere awo we gagattira awo mu kifuba ky'omukyala ogenda kukwata ekibatu kyo okiteeka awo ekimu bino osobola obikola singa omukazi oba omufukamidde wakati mu magulu oba ng'omuli mu mabbali awo mu mbiriizi wonna wonna position woba weetadde as long as it is comfortable for you kiba kijja kukola kati n'ekirala teweerabira mukazi muteeka piro wansi wano piro eyo tugiteekayo okusembeza akawompo k'emmana tibw'omutega piro emmana eyasaamirira oba njikole njogere ntya yeesindika kati nebeera nga eri kungulu nnyo ng'ekuwa omwaganya omwangu ennyo okutuusa engalo zo wali bw'oyagala zituuke kawompo k'emmana kati ekifuba kino lwaki twetaaga omukono kubanga kodeko nyogerako it's about putting the pressure here mu kifuba ky'omukazi wano bw'oteeka pressure wakati ewali amabeere n'onyigawo webati wakati bwoti n'engeri gy'aba yepositioninzeemu bw'ati oba ogenda kuteeka pressure ku binywa bye tuyita pelvic floor muscles kati emmana econtractinge pressure ate egenda muyambako okurelaxinga emisuwa gye munda muli eri mu mmana okubeera ng'esobola okuluzeninga up pressure yandibadde egaana oba tension yandibadde egaana amazzi gali okufuluma like ekkakkane omukyala abeere ng'ali loose abeere ng'asobola okubeera ng'afulumya amazzi ago kati bw'oba gw'okozesezza mukira nti nze singa nkozesa mukira naawe ogenda mufukamiramu gw'ogenda mufukamiramu omuyingire kati obala omukira ti oba oguyingiza toguyingiza gwonna n'ogumaliramu bw'oba oguyingiza gwonna n'ogumaliramu olina okubanga omukira gwo si muwanvu nnyo kubanga tetwagala kumulumya lwaki ogenda kubeera nga omukono gwo oguteeka mu kifuba kye onyiga kati pressure but omukazi alina okuyambako by the way bw'opressinga omukono gwo wakati wano omukyala alina okusitula ekifuba like n'abeera ng'akusindika nti asindika omukono gwo guve ku kifuba kye that is the technique kati pressure eno gy'akozesa aba releasing tension amaanyi g'akozesa okusindika ekifuba kye eno like osindika ekifuba kye mu maaso ng'asindika omukono gwo gw'oli okunyigiza tonyiga nnyo n'omutta tonyiga nnyo it shouldn't be so light and it shouldn't be so like too much okitegeera awo wakati awo ka pressure kalina kubeera awo wakati kati n'onyiga mu kifuba ky'omukyala kati ye n'asindika ekifuba kye then n'abeera nga releasing tension eyo wano gw'ataddeyo omukira obala waggulu oyita waggulu ku kisenge kati n'otakulayo empolampola onyeenya kiwato toyingira nga bw'ofuluma onyeenya kiwato kati omukira guli eri n'abagambye naddala mu abasajja balina ebitwe ebiringa ekitiko guba gutakula wali bwe guti omukazi n'alyoka asamula amazzi n'akunyaalira we peace n'onyumirwa kale keeko n'akakodyo kaffe mukagezeeko omanyi tugezaako bino ne biri okubeera ntisobola okubeera nga tunyumisa okwezina teweerabira piro oba otakozesa mukono oba okozesa mboloyo piro erina okugenda wansi wano nga mu hips oba wano wansi wano mu kiwato wansi ddala ekiwato kino wekigattirawo ku ttaka awo n'ogiteeka awo kati mmana neeyasaamirira bulungi kati ate no n'abeera nga yeesukuma omukazi nawe kenyini sawa nasobola okukigezaako like ng'olinga asindika ekifuba ky'omu maaso ojja kuwulira waliwo tension like ebeera released wansi eyo there is the pressure you bring in and then the tension is being released then wansi obeere ng'osobola okuluzeninga up amazzi gafulume nga without even struggling no rocket science gafulume omuni gumu Yeah.